Olwaleero tugenda kusoma olubereberye essula eya 26 bagyetandikira paka gyekoma. Olubereberye 26 olunyiriri olusooka. Ne wagwa enjala mu nsi endala so si eyo ey'olubereberye eyagwa mu nnaku za Ibulayimu. Isaaka n'agenda eri Abimereki kabaka w'Abafirisuuti mu Gerali. Olwokubiri, Mukama n'amulabikira n'ayogera nti toserengeta mu Misiri, tuula mu nsi gye nnakugambako. Olwokusatu, beera mu nsi eno nange nnaabeeranga wamu naawe era nnaakuwanga omukisa kuba ggwe n'ezzadde lyo ndiba wammwe ensi zino zonna era nnaanywezanga ekirayiro kye nalayira ne Ibulayimu kitaawo. Olwokuna, era nnaayazanga ezzadde lyo ng'emmunyeenye ez'omu ggulu era ndiwa ezzadde lyo ensi zino zonna, ne mu zzadde lyo amawanga gonna ag'omu nsi mwe galiweebwa omukisa. Bannaaye atanna subscribinga mukwano, tuwe ka like, tuwe comment. Bw'oba olina akabuuzo awo mu comment section okiteekemu awo tweyongereyo. Olwokutaano, kubanga Ibulayimu yawuliranga eddoboozi lyange ne yeekuumanga bye namukuutiranga, ebigambo byange, amateeka gange n'ebiragiro byange. Olw'omukaaga, Isaaka n'atuula mu Gerali. Olw'omusanvu, abasajja baayo ne bamubuuza ku mukazi we, n'ayogera nti ye mwannyinaze, kubanga yatya okwogera nti mukazi wange. Abasajja baawo baleme okunzita olwa Rebbeeka kubanga yali mulungi okulaba. Azzeemu kitaawe kye yakola. Ndowooza abatambudde naffe mujjukira Ibulayimu kye yakola. Yagamba Saala yali mwannyina. Naye nga kisooka yali mukazi we. Olw'omunaana, awo olwatuuka bwe yali yaakamalayo ebiro ebingi, Abimereki kabaka w'Abafirisuuti n'atunuulira mu ddinisa n'alaba, era laba Isaaka nga yali azannya ne Rebbeeka mukazi we. Bannaaye, romansi yaliwo okuva edda bannange. Waliwo omusajja abeera ne mukazi we nga tebasobola na kuzannyako. Ndowooza mukitegedde, n'ab'edda baazannyanga, bw'obeera ne mukazi we temwetunuuliranga baalwanyi. Olw'omwenda, Abimereki n'ayita Isaaka n'amugamba nti laba, mazima ye mukazi wo, naawe wayogera otyo nti ye mwannyinaze. Isaaka n'amugamba kubanga nali njogera nti nneme okufa ku bubwe. Olw'ekkumi, Abimereki n'ayogera nti kiki kino ky'otukoze? Omu ku bantu yandisuze ne mukazi wo nga talowoozezza, naawe wandituleeseeko omusango. Olw'ekkumi-n'erimu, Abimereki n'akuutira abantu bonna n'ayogera nti buli anaakwatanga ku musajja oyo oba mukazi we taleme kuttibwa. 12, Isaaka n'asiga mu nsi eyo n'afuna mu mwaka ogwo emirundi 10. Mukama n'amuwa omukisa. 13, omusajja n'akula ne yeeyongerayongeranga okutuusa bwe yali omukulu ennyo. Olw'ekkumi-n'ennya, era n'afuna embuzi n'ente ze n'abaddu abangi, n'akwasa Abafirisuuti obuggya. Bannange, omusajja yagaggawala n'abeeyajja okubeerako mu nsi yaabwe ne bamukwatibwa obuggya. 15, awo enzizi zonna abaddu ba kitaawe ze baasimira mu nnaku za Ibulayimu kitaawe, Abafirisuuti baali bazizibye era nga bazijjuzza ettaka. Olw'ekkumi-n'omukaaga, Abimereki n'agamba Isaaka nti genda tuveeko kubanga otusinga nnyo amaanyi. Omuntu omu yasinga obwakabaka bulamba amaanyi. 17, Isaaka n'avaawo n'azimba weema ze mu kiwonvu eky'e Gerali n'atuula omwo. 18, Isaaka n'ayerula enzizi ez'amazzi ze baasimira mu nnaku za Ibulayimu kitaawe kubanga Abafirisuuti baaziziba Ibulayimu bwe yamala okufa. N'aziyita amannya gaazo ng'amannya bwe gaali kitaabwe ge yazituuma kitaawe.
19 abaddu ba Isaaka ne basima mu kiwonvu ne balaba omwo oluzzi olw'amazzi amalamu. Olwabiri, n'abasumba b'e Gerali ne bawakanya abasumba ba Isaaka nga boogera nti amazzi gaffe, n'atuuma oluzzi erinnya lyalwo Eseki kubanga bawakana naye. 21 ne basima oluzzi olulala era olwo ne baluwakanira, n'alutuuma erinnya lyalwo Situna. 22 n'ajjulukuka okuva awo n'asima oluzzi olulala olwo ne bataluwakanira, n'alutuuma erinnya lyalwo Lekoboosi. N'ayogera nti kubanga kaakano Mukama atugaziyizza, naffe tunaalya mu nsi, tulyaliira mu nsi. 23 n'ava awo n'ayambuka e Beeruseba. 24 Mukama n'amulabikira ekiro ekyo n'ayogera nti, nze Katonda wa Ibulayimu kitaawo, totya kubanga nze ndi wamu naawe, era naakuwanga omukisa, era nnaayongeranga ezzadde lyo ku lw'omuddu wange Ibulayimu. 25 n'azimba ekyoto eyo, n'akoowoola erinnya lya Mukama, n'azimba eyo weema ye n'eyo n'ey'abaddu ba Isaaka, ne basimawo oluzzi. 26 Abimereki n'alyoka ava mu Gerali n'agenda gy'ali ne Akuzaasi mukwano gwe ne Fikiro omukulu w'eggye lye. 27 Isaaka n'agamba nti, kiki ekibaleese gye ndi bwe muba nga munkyawa era mwanguba gye muli? 28 ne boogera nti, twalabira ddala nga Mukama ali naawe, ne twogera nti wabeerewo nno ekirayiro gye tuli wakati waffe naawe, era tulagaane endagaano naawe. 29 Olwa29 obutakolanko kabi nga ffe bwe tutakwatangako, era nga bwe tutakukolenga kantu wabula ebirungi, era tukusindika n'emirembe. Kaakano ggwe oyo Mukama gw'awa omukisa. Mukitegedde? Olwa3 n'abafumbira embaga ne balya ne banywa. 31 ne bagolokoka enkya mu makya ne balayiragana. Isaaka n'abasiibula ne bamuvaako n'emirembe. 32 Awo olwatuuka ku lunaku olwo, abaddu ba Isaaka ne bajja ne bamubuulira ku luzzi lwe baali basimye, ne bamugamba nti, tulabye amazzi. N'alutuuma Siba, erinnya ly'ekibuga kyeriva liyitibwa Baaluseba ne leero. 34 Esawu bwe yali nga yaakamaze emyaka 4 n'awasa Yudesi omwana wa Beeri Omukiiti, ne Basimaasi omwana wa Erumi Omukiiti, ne banakuwaza Isaaka ne Lebbeeka emmeeme zaabwe. Banaye olubereberye 26 akomye awo. Tukomye Esawu awasizza abakyala 2. Nnyina ne kitaawe banakuwadde bitya? Mukitegedde ekintu ekyo? Tugenda kuddamu mu lubereberye 27. Mukama abanjagalira, abampeera omukisa, abandabisa amaaso g'amalungi. Bannaye buli alina prayer request wano ng'olina kye weetaaga, kyemmanyi ne kye sitamanyi, Mukama akola obulungi. Abalwadde Mukama abasumulule, abayita mu mbeera Mukama abawonye, abalina okusoomoozebwa kwonna Mukama akubayiseemu. Mukitegedde ekintu ekyo? Mukama abakola obulungi bantu mmwe. Tunaddamu mu lubereberye 27. I love you. Subscribe. Bye bye.